Okay, cousin Becky, nga kitalo nnyo ekya Isma jjajja YouTube. Kitalo nnyo mikwano, kitalo ddala jjajja waffe atugenzeeko. Nebaza abayimbi bonna n'abantu abalala bonna ababaddewo abamuwerekeddeko, mwebale kuwerekera. Nnumiddwa nnyo nze nga nze nina obulumi obwange mu ngeri eyange kubanga abadde wa njawulo gye ndi. Abadde anjagala ng'omuyimbi era ndowooza abamu interviews mubadde muziraba nga ye muntu akera ku makya nga ntadde akayimba nankubira naŋŋamba mukazzukulu kange kayimba kalungi kano webale kuyimba bulungi nanzizaamu amaanyi nga we mu meeting abadde anwanira entalo nnyingi zetusaana kwogera. Mbadde buli ku makya nze nsobola okukeera ku makya ne ndaba interviews ebigambo bye bitaggwaayo buli kimu ng'akyogerako buli kimu n'atuwa wide knowledge about it. Mbadde mwagala nnyo abadde jjajja wange era kitalo nnyo nnumiddwa nnyo nnyo nnyo. Okomaggye okuleko ne jjajja YouTube? Nayogeddeko naye eggulo sajja wattu okwosa ejjo namuweerezaako akayimba kange akapya kubanga nga we mbadde nga nkikola nga muweereza ennyimba zange era nga waabadde ng'akola era nga naŋŋamba kalungi webale kuyimba bulungi tugenda kugezaako katambule bw'ati abadde muntu wakumpaana. Kitalo nnyo. Abantu Isma ki ky'oyinza okugamba abantu abali eyo? Abantu abali eyo tuleme okujajinga kubanga okufa buli omu kumutuukako teri ayagala kufa. Nekirala emirimu gino egya Uganda buli muntu alina omulimo gwe. Comedian naye ayogera, blogger n'ayogera, oluusi ffenna kwe tulya si mu bubi kubanga jjajja Isma ye muntu abadde yeetonda bw'aba akoze ekibi nga bw'aba yakwogeddeko bubi ajja n'agamba munsonyiwe guno mulimo gwange ne tugenda mu maaso. Abadde awa buli omu essanyu era buli muyimbi alina vidiyo ye ng'amwogerako bulungi abadde atuwaana bw'okola ensobi n'akugambako ng'atuwa essanyu ng'abantu. Bantu bangi simanyi kigenda kuddako ku internet kuba nze mbadde nkeera ne mmulaba buli ku makya n'obikula vidiyo ze n'olaba n'oseka n'omanya ne simanyi naku kye tugenda kuddamu kusaakingako. Agenze mangu afudde bubi teyaligenze mangu. Ki ky'oyinza okugamba bano abatise emmundu kubanga kifuuse kya kifuuse kya buli wamu kifuuse ekintu ekitatiisa kifuuse ekintu bannange ab'emmundu nedda tusonyiwagane tusobaŋŋana. Abantu bangi oli akwogerako ekigambo mu kusaagera eri abantu Katonda be yakola nga bali fani ng'agenda kusanga agambe Becky oyina ennyindo nnene si lwakuba nti takwagala naye nga just musekemu. Tuleme kuttiŋŋana bannaaye kubanga tomanyi lwankya nga bw'olya nga toyagala kufa kuleka bantu bo famire yo n'omulala w'oba ogezaako okumuleka ku lw'abantu be. Jjajja Ichuli yalese abantu bangi alina abaana b'Abaganda be baabadde aweerera alina abaana b'abakojja be waliwo ffe taata we waliwo kati nga nze buli kimu mbadde bwampa hype n'ofuna engeri gy'otandikamu okuta oluyimba ng'akuwaana n'ogamba kati ffenna tusigadde mu bbanga. Nsaba tusonyiwagane tuleme kubeera babi bannange eby'emmundu biveewo tubeere muntu omu kubanga era obulamu bwa kiseera. Ki ky'oyinza okugamba ba bloggers abasigadde oba kati bali mu kutya ensa y'abantu oli abakati batuli eri bannabyabufuzi ne batandisa okukwata nini ewaffe gye tuli. Ki ky'oyinza okugamba blogger abasigaddewo? Ba bloggers kyemmanyi ku nsi tetusobola kubeera muntu omu. Nze kyemmaze olaba tosobola kubeera mukwano gwono n'ogamba oba tosobola kumanya ani anaakutta. Twegendereze oba oli awo kubanga abantu abamu balina obusungu abantu abamu bakambwe tomanya kigenda kunyiiza muntu. Omuntu oyinza okwogera ekintu mu jokingly we ng'osaagirira ye n'ava eri n'obusungu bwe bwonna n'akumalirako. So nsaba aba bloggers tubeere beegendereza kubanga tubeetaaga mutubeererawo. Nsaba tubeere beegendereza tubeere abalamu ffenna twekuume engeri gye twogeramu ku bantu n'ebigambo bye tufulumya. Taata oza mugamba kimwe n'embeera kubanga kitaata yali badde Isma yazika taata naye taata yaziise Isma nga woobirabye. Mpulira ennaku era nsaasira nnyo taata.
nsaba Katonda ali mu ggulu oyo amugumye kuba teri muzadde ayinza kusanyukira kuziika mwana we. Kiruma era ndabye obulumi bwa taata ne mbulabira ddala. Nsaba bambi taata Katonda akugumye wooli kuba mmanyi ky'oyitamu. Nsaba Katonda akugumye mukwano, akusibe ekimyu, oleme kaaba oleme kunakuwala. Naffe ffenna Katonda atugumye, abafamire mwenna Katonda abagumye, ffenna obulumi bwe tuyitamu tugume. Kizimbe kimwe n'embeera Isma yali akwogeddeko ekigambo n'owulira nga naawe oweddemu amaanyi. Sigenda kubeera mulimba. Isma tabadde tanjogerangako bubi. Amazima go geego. Ye bangi bakwogeddeko kyozanyi Becky. Bangi banjogeddeko obubi. Naye nze nasinkanako Isma mu buntu omwaka guno ndowooza nga gutandika. Abadde twogera ku simu ampaana naye namusinkanako mu buntu. Nga yakandaba n'aŋŋamba ogenda kuba emikolo. Kana gwoyimba bulungi. Abantu bakwagala nampaana vidiyo nagitadde ku social media gyeri. Nampaana nnyo. Era mbadde mwagala ate nga nkimanya njagala. Era nga bwe nta oluyimba kuba mmanyi ayagala music wange gwe nsooka okuwa. N'akuwaana abadde tanvumangako naye ng'ate ne baavuma nze mbadde mmulaba. Nga bw'akuvuma ajja ku social media n'agamba bannange tusonyiwagane bino bya nsi tugende mu maaso. Abadde muntu ali free ennyo. Embeera ey'essanyu kiki omujjukirako? Embeera ey'essanyu kitaata abadde musajja ayagala okyakala n'akuba ku muziki ng'amanyi obiibyamu obuzina bwe ng'azimbiza ekifuba. Abadde aseka bw'amala okunyumya emboozi ng'aseka amala obbawo amawulire gonna g'abawadde. TikTok tubadde naye ng'atuwa amawulire. Leero oba oscrollinga wooti ng'olaba Jjajja Ichuli ng'ogendayo mu gundi ye ng'olaba eno n'eri. Abadde musajja w'amasanyu tadde na buzibu bambi. Nze nga nze mu kulaba okwange tadde na buzibu. Adde musajja wa ssanyu. Ebisembayo eri famire emikwano nabunaaba. Ebyambe byange ebisembayo. Nsaba Mukama atugumye ekitalo nnyo. Jjajja Ichuli yannumye era nze nawunze nadde ndya mmere ne ngivaako. Ye muri otegedde otya? Ne nkaaba nabadde ndi waka nga ndi mu kulya mmere. Nina omuntu gwe nabadde nkubiraawo nga mmubuuzaako n'aŋŋamba agenda ku social media olabe. Ndaba bagamba Jjajja Ichuli afudde ne mugamba nedda olabye bubi. Ne ngenda ku social media okubikula bwenti nga kituufu bamukubye amasasi ne nsooka nkaaba ne mpunga ne ŋŋamba oba bali mu kusaagirira. Ne ngezaako okubira ku ssimu kubanga abadde mukwano gwaffe ngaffe. Ne nkubira ku ssimu ku bantu anti ne nkubirako ku mwami ne mugamba kiki ekigenda mu maaso kuba yadde tannaba kudda. N'aŋŋamba kituufu afudde. Ne nkaaba amaziga ne nfreezinga. Nze mbadde n'emikolo leero naye ne nzizaayo ssente. Ne ŋŋamba sisobola kukola mikolo nga Ichuli afudde. Na freeze nze twakaabye n'abaana bange bamumanyi era obedda bagamba Jjajja Ichuli afudde. Mami naffe tutwale tuziike Jjajja Ichuli. Naffe tutwale naye nga sisobola. Twawulidde nnyo ennaku twanyoleddwa ne tugezaako okupostinga naye n'ebyokupostinga olaba nga tebikola makulu kuba otekayo posti naye kisigaza wano ku mutima n'osigaza amaziga ku mutima. Kitalo nnyo nsaasira nnyo abantu be. Ffenna Mukama atugumye kuba naffe tubadde tumwagala. Mukama atugumye kituyigiriza ki? Lwokeesa lw'oba obalaba naye tusanyuke. Abadde atukubiriza nnyo okusanyuka okulya byakasente ko tolwanisa banno lwa bintu biggwawo essaawa yonna. Mukama atugumye kitalo nnyo. Ku mulundi guno nsaba omukulu wa poliisi taata Ochola owa IGP wamu n'omwogezi Enanga ku lwa taata Mr. Isma ne ku lwaffe abadde baagala Jjajja Isma. Mbeegayiridde ku luno mutuyambe tulabe obwenkanya tulabe ku baamusse tusimanye okunoonyereza kwammwe era tukimanye omulimu omene gukolebwa ate mbadde nkimanyi nti ali ku sayidi yammwe eyo naye nsaba ku luno bireme gendera bityo. Nsaba mbi tulabe obwenkanya tulabe ku baamusse tulabe ku baakoze ekintu ekyo. Neegayirira taata nfukamidde IGP Ochola nkwegayiridde ne mukulu Enanga nsaba tulage obwenkanya. Nsaba bambi tulabe ku basse mukulu Isma mutuyambe
tujja kusimanya nga tusanyusa era tujja kusanyuka nga tulabye obulamu.